Sibimutyeyo baganda bange abasebo ne banyabo abasiramu salamu alaikum abenzikiriza endala omukama katonda yebazibwe bananchukachuka mwenna mugamba mutya mbadde nsaba ompa amatune ku budde video yange tegenda kubeera mpanvu nensaba ogiwulirize osobola okulonda mu kyoyagala ate n'oginsharingira ko kiba kisobose amanya gange bampita Sama Hussein Senyonga aka Sama Uganda ne munanchukachuka aweleza amawulire ag'enchukachuka ekindese wano nze kwogera ku nsonga za mukadde waffe amuganda wange Map Media kubuche biri mukubanga bigenda maso size kwewozaako oba kwenyonyola muntu yenna wabula nzize okuklarifyinga kubiche bigenda maso n'amasimu genfunye okuvamba ntabenjawulo na biche byansindikiddwa mukadde waffe byedda yogera nti yagobeddwa mawulire bamuganya ku kitebe ebitali bituufu enaku z'omwezi nga 24 January omwaka guno gwennyini toyina ekivulo kya King Saha ngenda kwogera ki ekyaliwo era ensonga zino zesonyiwe nziveeko toyina ekivulo kya King Saha Akulunako olwo waliwo musajja buli omu gw'amanyi ngo bayita muhumuza akolera government era mwamanyi kye kyaliwo ku kivulu kya King Saha nti kyali kistopingiddwa so musajja oyo atuwa musangawo yaliwo fa abakeerawo yaliwo kunako olwo era nategezebwako abaana abaliwo nti muhumuza yabonga ku bantu bangi nengamba singa ebifane by'abantu abonna bali babonga ku muhumuza byafuluma kyali badde kitya so ku nsonga ya Map Media yali taliiwo teyasiibawo kuba yali butambala ne president nga bali ku mukolo gw'ekitiibwa Muwanga Kizivumbi waliwo ensonga ezaaliwo omukyala Patricia bwe yajja ku kivvulu oba yetalina tebo simanyi wabula ngenda kwogera biki bye nalaba na biki ebituufu kubanga byeze ku media ndoza tugenda byemalira ku media kuba byalemeddwa okubanga bisolvingibwa mu nju kitwadde twagala omukyala oyo yatula ku tebo etaaliye era abategesi okuwali hafi ndoza n'abalala nibagezako kumusitulako naye n'agaana era akajagala lokaaliwo nanyumizibwa nti akajagala lokaaliwo wabula nze wensangira Patricia ne muhumuza namusanga nga bamugjewo era nategezebwa nti muhumuza ye yajja n'amugjawo namuze ebbali ne batandika ne boogera nabayitako nga boogera era bwe baamaliriza nembuuza omukyalo oyo ng'akomeyewo ne mubuuza maama omwami gweyogera naye omumanyi n'angamba badde ankwana ne munyonyola ne mugamba oyo muhumuza mbega ngutambulana atambulira ku president mbega sombozi afete yali mpanvu ndoza mbulamu bwange gwali mulundi gwa kubiri okwogera n'oyo mukyalo gwasooka nali mugamba nsonga za muganda waffe komrede munaffe Masaba bwe yali akwatiddwa ku simu ogumulundi gwali gwa kubiri okumulaba face to face era okwogera naye ensonga eyo nivaawo so president nga jekiro ane mukadde waffe Map Media nga jekiro akukivulu yajja ne mukadde waffe Map Media Patricia naava we yali atudde n'asala najja president gye yali n'agenda n'ahaginga president Map Media yamukwata ka video era namugamba ngenda kakuwa Map Media yakwata Patricia ka video nga haginga president namuganja kakusendekera tomorrow enkeera ko olwo nga tugenda MPG Patricia yasaba video nga gisaba Map Media naye atayagimusaba mu ngeri yabuvunanyizibwa Map Media mpa video yange ayina nebigambo yayongera kaawo ebitali okay ku Map Media ne Map Media mukadde waffe zivaako mangu naye namuddiza so tuba tuli awo mu mbeera yemu mu motoka waliwo omwana gwe tukola naye gwesijja kusobola kwatukiriza linnya lye n'agamba oyo mukyala nyina n'ekifaananyi kye namukubye ngali ne muhumuza ono mbega Map Media namugamba kimpe ngenda nakuwa ssente kimpe nkisasula so ne tumanya nti ensonga ziyinza okuba nga ziwedde ne tumuvinga ku makya gw'olwo Map Media ne tukera nga agasa ekifaananyi ky'omukyala ono ngali ne muhumuza ku nsonga ezabaddewo nga gaseneka video teyadda ino Muwanga haginga president nakwogeramu ebigambo byali bingi abasinga mu tiimu tekyabasanyusa era ntumuneenya tumuga kyabadde kikyamu nnyo ate ng'emabega tubadde tuzze tunenya Map Media okubanga oluusa breaking ebintu bitasaanidde ne mumugamba kino n'akola kino ne mumugamba kino n'akola kino so ne tusaba mukadde waffe okubanga gye video eyo n'agaana okay ne tumuleka muntu mukulu nenga tubadde tuzze tumulabula emirundi mingi okubanga tamala gateeka bintu ku page abantu gye bamanyi nti yankyukakyuka kyeyitako kirina kubanga kye kituufu so tusaba mukadde waffe oyo agiye video eyo n'agaana ne tubireka enkeera ne tufuna meeting ng'abakulembeze ne tumusaba kuba mukulembeze munnaffe ne tumusaba okuba nti ebintu bya Patricia tubidde ebbali kubanga ekisooka zabadde personal issues ababiri ekyokubiri tezirina kubeera ku media abantu gye bamanyiddeko nti yeyitako amawulire ga president ate yeyitako entalo ziri personal nfe twali tuzimanyi ne tukkiriziganya nga kigenda kuggwa enkeera w'olwo Map Media nakuba audio call n'agatta abaana bonna be tulina mu tiimu ne twogera
ne twogera ekiro ekyo nga tumaze okwogera ne tukkiriziganya okubanga twakigenda kuddamu kubaawo wabula katono nnyo kesibajjedde wali emabega maapu yaŋŋamba nti abantu badde balowooza nti ebifaananyi bino yagasse bigate tebibaddewo wabula nze nga yabaddewo muyambe mukolere ka vidiyo okukkatiriza nti yaliwo neŋŋamba it's okay bwe kiba kyekyo kankikole kiggwe era nakola ka vidiyo ne mbagamba omukyalo oyo yabadde ne Patricia wabula ebisigadde maapu abibannyonnyole nga njagala nti tukiggalewo kiggwe abantu bamanye nti Patricia yabadde ne Muhumuza ne tumanya nti ensonga ziwedde kati tumanye ensonga ziwedde ne vidiyo yange genda kuggalawo ebyo byabaddewo abantu bategedde nti Patricia yabadde ne Muhumuza tuzisolovinze nga family ziwedde enkera waalwo era maapu neddamu nakola vidiyo nga agezako kulumba Patricia kubanga twali tumanye amazima nga bwe nga bagamba netumuga naye maapu bintu bino ng'olemezzaamu nnyo lwaki tubireka ffena titugenda kubeera bagezi ffe tukola naffe abantu bakumanye omulimu gw'okola ate ffe tukuvunaanyizibwako kuba nze mukulembezeewo maapu naddamu nga tumaze okumugamba tebiddayo tulina abaana betwawumuzaako amabegaawo nabikwata nabyo nabiteeka ku social media twagenda okulaba nga abakulembeze nga kisusse so omukulembeze atutwala n'atukubira n'atusaba namujja mu gurupu n'atusaba maapu tukubaganye ebirowooza sooka wumulemuko kuba ensonga zino zisusse ng'emabega wonna zibadde zijja maapu tumugezaako mu controllinga ne mumugamba kino n'akola kino ne mugamba kino n'akola kino so ne tutuula ne twogera okugezaako okulaga maapu nti oba oyingidde ekibiina kya National Unity Platform kiyina department zaakyo department ezo zirina abazikulembera nga balondebwa bulondebwa kisanja kyabwe kiggwako ne bawummula kwa NUP tuli kyakulabirako n'abalala ne bakwata nti engeri gye bakulemberamu so nga bakulembeze ne tutuula ne tusalawo nga bakulembeze singa sama Uganda nga bakulembeze ne tusalawo mukadde waffe awummule okusinzira ebbanga lyabadde azaakola ebintu mabega nga tugezaako okubanga tumukomako naye nga tawulira ne tugezaako okubanga tusalawo Mapu Media awummulemuko asooke yeetereze kubanga byali akola byali birabisa tiimu yaffe y'abamawulire kuba abantu batusuubiramu kingi wali abaana beegomba okubeera nga bakola omulimu ogwo waliwo abantu abatwegomba nga bakimanyi tulina empisa mukadde waffe njagala okumutegeeza nti awo ku tiimu ya Kyagulanyi tewali muntu asasulwa ffenna tuli ku mulimu gwa bannakyewa twavaayo ne tuteekayo peegi zaffe nezigenda kuweereza era amateeka gatufuga tulina kubanga tugoberera amateeka ga tiimu mukadde waffe njagala amanye nti si yasoose okuwumuzibwa ne mutabani we recently yakawumuzibwa tiyakola vidiyo ne Sharoni wa Bobe buli omu gwamanyi yawumuzibwa department ye tiyakola vidiyo ne Gato speaker yawumuzibwa tiyakola vidiyo n'omu ku baganda baffe ku security yawumuzibwa tiyakola vidiyo ne baganda baffe ne Kavuma ke ai mukulembeze gwe mumanyi ne yawumuzibwa ku nsonga y'empisa kubanga ekibiina twagala okubeera ekifaananyi ekirungi n'ekyokulabirako eri abantu betwagala batuwa obukulembeze so tufuba nnyo okulaba nti ffe tutandikirwako okubeera n'empisa so baganda baffe abo baawumuzibwa ebbanga lye weryaggwako abatereeza ne bakomawo abaasiiwuka empisa nga tusobola kubeera nabo so tuga mukadde waffe tukusaba osooka owumulemuko osooka weeterezeemuko ne tubivaako ne audios yataddeyo muziwulidde era nga buli kimu bwe kyali nga nze akulembera tiimu mukadde waffe ekisooka tiyakkiririza mukulembeze bwange alaba ndi muto nnyo okuba nga nze nkulembera tiimu so ne tusalawo bwe twasalawo nga bakulembeze n'entumibwa bakulembeze bannange okuba nga mutuusako obubaka obwo era bwe buvunaanyizibwa bwange ne mbumuwa okuba nga asooka awummulemuko so baganda bange ab'ekitibwe kyali kati ekiwandiiko ekyafulumiziddwa ekyo kyo njagala okyogerako kyabadde kikyamu era nsaba maama waffe si mukwano gwange nnyo era nayogera naye mbulamu bwange emirundi ebiri so ekitugatta nti ayogera ensonga z'enkyukakyuka nti Museveni agende nange nzogera kiyinza okuba kyekingata ne Patricia so njagala kuyimirira wano nga maliriza okusaba maama waffe oyo Patricia bw'obanga oli wa NUP bw'obanga oyagala NUP bw'obanga okakasa nti oli muntu wa nkyukakyuka ngenda kusaba oveeyo oyogere ani yakuwadde ekiwandiiko kye twawandiika okuba nga tuwa abakulembeze baffe ku nsonga ya maapu n'enneeyisa ya maapu kyensaba bw'obanga okakasa nti oli era bwe kimanyika omuntu yenna nti yeyawadde Patricia ekiwandiiko ekyo tusaba atuwummulemu bw'abanga mukulembeze muffe kuba tuli bana tusaba atuwummulemu tumanyi tulina ensolima eyo bwe mbanga yenze era nsaba bakama bange impommule emirimu gy'amawulire obutaddamu kugikola kubanga kyatuswazizza nnyo okuba nti tuteesa nga tuli ffekka ne wabawo omu ku ffe oba mumuffe akwata ekiwandiiko n'akiwa kati gutuyinza okutwala nga mulabe wa maapu kubanga ensonga zaabwe zabadde zakuweragako ani asinga gw'onsinga nze nkusinga
So netumalirizanga mukadde waffe ensonga zino zonna yazirese ku media era abasinga badde bantaginga okubanga bakosa kyenzogerako. So nange nzize okubanga nzogerako. Mukadde waffe tiyawumuziddwa, twamusaba mukadde waffe tiyagobeddwa yawumuziddwa. Twamusaba mwezi gwe gugwako wadde mbako mawona akola mawulire. Tewali ayina lutalo ku mapu nkitangaza era nga nkyugumiza. Tewali amuyina ko lutalo. Tewali ayina lutalo ku bagaggabe. Tewali ayina lutalo ku namba ze. Wabula twewale nnyo okwata namba zaffe okubanga tuzikozesa ensonga z'okulumba entalo n'okubanga tulaga ekifaananyi ekibi mu bantu balabe baffe kubanga tulina balabe baffe ng'ekibiina ngaffe. So twewale nnyo era mukadde waffe tukusaba ne bwe okomeewo twewale nnyo ensonga z'okukwata entalo nga tuziteeka ku page. Twewale nnyo kubanga tu breakinga buli kimu nga twogera buli kimu nga tusose kitunulamu nga tiimu buli mukulembeze munnaffe nga tusose kitunulamu nga tusose kyogera kwago buli kyokwa tuteeka ku page kyomanyi kyotamanyi kyowuliddeko buwulizi kuba ne byewateekayo tewaliiwo wawulira biwulire olwa noyagala okulaga Patricia amaanyi. So baganda bange ensonga bwezityo bwe kizaali era mmaliriza nsaba mukyala Patricia okuvaayo ayogera niye muwadde ekiwandiiko ekyo era yakimuwadde era akolebweko bunnambiro. So baganda bange byebyo tetulina buzibu na Mapu Media wabula twamuwummuza ng'abantu abalala si wanjawulo ku bantu balala. Si wa amaanyi ku NUP, si wa amaanyi ku Kyagulanyi, si wa amaanyi ku milioni za 50 aga Uganda agayayanira enkyukakyuka. Tumwetaaga okubanga aweereza amawulire, twagala n'abalala. So kyekyo baganda bange njagadde okwagala okutangaza ku nsonga eyo. Ensonga bwetyo bwe yali obuzibu bwava ku video. Patricia gye yamusaba obubi ne beddamu obubi ne beeragako amaanyi. Ensonga zadde za kulaga maanyi. No zimaliriza zikosezza abalala, zimaliriza zitulabisizza bubi, zimaliriza n'abantu abegomba okuyingira NUP nga zibalesemu akabuuza n'abaana abadde begomba okubanga baweereza amawulire ago tezibalese kyekimu. So kulwa tiimu tusaba okutusonyiwa Mapu Media bwe tubanga tulina kye twakoze ne kikuyisa bubi tukwetondera tusaba tusonyiwa ensonga zadde za busungu na kwagala kulagako maanyi yadde zimaliriza tezina bezikosezza. So tetuli balabe bammwe tetuyina nsonga yonna nzibu mu mawulire wabula ekyo bwe kityo bwe kyabadde. Kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wangaale mubeere bulungi.